Vena tumanyi bulungi nnyo ebiri mu kubeera tebigenda mu maaso mu ggwanga ly'e Uganda ensonga za speaker Anita Mongo zikutte wansi waggulu era ng'abakulu ab'oku ntiko abatwala eggwanga ly'e Uganda ensonga ze bali mu kubeera nga ate munange bazikwasaganya munaku mukyalo ono nga tena kubeera nga atagwa mu buzibu obuliwo akadde kano abadde alina abantu bali mu kubeera nga atayambayambako era nga recently tulina akatambi ke twalaba ku mukutu ag'omukyala amanyikiddwa nga Justin Nammeere era nga akatambi ako kali kalaga nga omukyala amanyikiddwa nga Anita era nga Anita ono ye yali mukyala wa SB4 ku ntandikwa y'omwezi guno yasobola okubeera nga ate atandikawo akasomero ke saidi ze yekira era nga munange mu katambi ako kali kalaga nti speaker yasobola okubeera nga ate asinkana omukyala ono Anita n'abeera nga ate munange amuwaayo emiliyoni 2 era yali amusuubiza n'okubeera nga ate munange amukolerako naddala ku nsonga y'okubeera nga ate afuna vaani ze oba vaani egenda okubeera nga ate etambuza abaana ku ssomero lye omukyala Anita bimusobedde era nga bimuweddeko olw'ensonga nti abadde alatera okubeera nga ate afuna ebintu bye speaker bye yali yamusuubiza naye kakati olw'ensonga embeera eriwo sesuubira nti ayinza okubeera nga ate afuna ebintu ebyo njagala kubeera nga ate kuterawo obutambi obutongole okubeera nga ate tulaba of course ebigenda mu maaso saidi zeeyo era nga bwe tulinda abakulu of course kino kyonna kye banababazizzaako nsinja okubeera nga ate mbibatuusako wansi awo jagenda obeere nga ate otuwa endowooza kikakisha omusoma wadduwa wansi awo ku namba z'essimu ziyitawo munoonya akajja kubeera atakulombereddwako wenawena ayina ensonga ezikyaganya kubeera nteziseera ajja kukolako okukozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran katusimbule n'ensonga zino ezina okubeera nga tezitambula mu ggwanga ly'e Uganda tebaawo banange musisinkanye bulijjo babadde nga bansabira nga bagamba Anita banetuvalaba banjagala afune okuyambibwa webala okusandikawo essomero ate era n'otambulira mu layini y'abakyala oba abazadde nti ogenda kubanga oyina essomero erya early childhood development banange nga bwe mwalaba mu vidiyo yaffe video ku mukutu gwange gwa TikTok ne Facebook ne Instagram nasuubiza okuyambako omukyala Naalongo Anita era singa Nammeere tebamutadde nabadde ngenda kuba olukiiko lw'aba sisterhood tuyite Papito bambi sister Papito yakaabye Nammeere bamukutte simanyi kye ngenda kulya kati nno yabadde naasiiriza ebijanjalo temwakitegedde sister Papito yabadde akaaba kyokka baaleseeko ebijanjalo ewaka ennyumba yabadde ekutta omuliro landiroodi eyakubidde sister Papito naye amuve mu byokwekabya ennyumba ejja kati sister Papi jangu kuwa obukodyo bw'okufumba ebyo bibaamu mu marriage jangu sister Papito kutuuze nze ne Bulunoke tukubuulirire ng'omwana ow'obuwala otegeera obufumbo ebyo kati you can't handle marriage pressure I'm a bad friend nze abagamba bafumbe nalabye mukagundi nga nkubira muka Bulunoke Vanessa muwala gwendeka muwala gwe wankubidde simu Vanessa muka Bulunoke mboyagala kwogera na Bulunoke ndeka tonchaya sister Bulunoke wemba mwagaana okukkaanya nze sina kyenja kukolera sina byenjogera na sister Bulu mumubonyabonya mugamba tamalaako kyokka mwaba muzaalamu abaana omwana yankubidde ekiro Vanessa ng'akaaba hello mulamu junior yogerako ne sister Bulunoke abaana tebalina kye balya olabye kye nagamba abaana jangu basuulire sisterhood tosuula abaana ewange nze junior sizaala ndi ku family planning banteekamu akaweta ensi yonna ekimanyi nze banteekamu akaweta sizaala Vanessa toleeta abaana ba Bulunoke ewange nze mwennyini nalema okwerabirira ate ndabirira abaana nze mwennyini junior sobola kwerabirira neremererwa dda ate ndabirira abaana nze nina akaweta ndi ku family planning olaba Aliyana yalema okunzaalira naye bage nti omwana wa Aliyana afaanana
Mwafaanana engalo. Bansabe DNA. Nsabe ku DNA. Buli agenze okulaba omwana wa Aliana aga Junior omwana nga akufaanana engalo. Aliana nandisaba DNA. Ebintu byandigwera mu mateeka. Naye raba ofuna gw'omunsiba n'amumponya. Winnie wa mami yabulirawa. Bane Winnie aliruddawa. Winnie wa mami, my crush. Winnie yabulirawa. Winnie wa mami yabulirawa. Kale oyo mwana naye nali mwagadde Winnie. Yayina empale y'obutimba gye yayambalanga ng'erimu obutulituli Winnie nga ayimba sampino. Nze kyanjagaza Winnie yali empale ya butimba nga ate tagikyusa buli show Winnie wa mami gye yayambalanga. Bamutwala Winnie mufumbo. Naye Winnie wali ya ssente zange nakkiriza. Nomana nung'ambo tomanyi lwiri. Winnie wa mami noma nunga tomanyi. Awe nakuviirako Winnie. Yambulako. Kati muwala ki ku TikTok okunaanyirira. Sira Price. Amagumba mangi. Sira Price yandibadde mulungi naye alinga enkoko enkalirire. Ayina amabones. Sira Price kale oli muwala mulungi naye olinga enkoko enkalirire zinezeya wali ewandegeya. Amagumba oyina mangi my sister. Muwala kyawo posa. Anyirira kati ku TikTok gwe nnyinza okuwasa. Bagenze baggwako. Ani muwala ki? Ani? Which girl? Sadia wa Kyagulani. Kale Sadia wa Kyagulani alabika okuwooma naye yasarako enviiri n'afaanana Sefuko. Sadia wa Kyagulani yasarako enviiri n'afaanana Sefuko. Ani awo? Louis Wright. Louis Wright awo ayomba ne wansi neweggula. Louis Wright ayomba ne wansi neweggula. Bano mwala oyo ayomba. Ani omulala? Koko sina gye mutwala. Zaira baby. Zaira baby ne bakumpeera obwerere gwe sina gye nkutwala mukwano. Zaira baby ne bakumpeera obwerere sina gye nkutwala. Generation yanyirira. Full figure. Mwagala kunvumya mama fulawa. Temunvumya full figure. Ayinze ne full figure tuyina endagaano. Yatontabala sikutabala era mwagala nnyukire munze. Mwagala full figure nvumenga wavuma biri ebikazi. Ani gwe mumpadde apple? MC Chumi. Chumi musajja. Ani Dalton. Ate Dalton mukazi. Chicken. Kale chicken ye mukazi naye. Chicken nedda. Naye chicken oyina ekisiraani ekyobutawangaza mikwano. Kati nodo omuvubuka gwe asawuba yawukanyi. Chicken oyina ekisiraani bane mama fiina. Kwata ekyogo. Boza otwambulire chicken. Ekisiraani chicken kyoyina sikirabanga. Oyo omwana chicken tayina tawangaza mikwano. Nze chicken yali andoga. Era chicken yalete doga eri ajjawo YouTube yange. Waliwo ba YouTube abali muwa. Eriwo ba YouTube abatuma chicken yandoge.
oyo mwana yandeeteranga eddogo wano chicken nga bazze kuloga YouTube ngenda okulaba chicken okuva YouTube yange bwe yagwa chicken taddangamu kunkubira ssimu eriwo ba YouTube bali abo omukazi wa Kakaaya omumpi ono alinga echokolo alinga buno obudomola bwa wuzu n'oli omusajja oli olubuto lumuli akasasiro w'ekiteezi abo ababiri be bawa chicken eddagala ajja ndoge naye chicken ne bw'olikola otya you never be me chicken oyagadde okubanze okoppanze chicken n'okugula eyo benzi chicken wali okoppanze kwanze yagabanyera gula benzi kati chicken okujjako okwekuba engalo mu kabina what else do you offer chiche offeringa chicken okujjako okwekuba olugalo mu kabina noga oh yeah nako ko baba chicken wakakola akokwekuba olugalo mu kabina nomala noga oh yeah oh yeah cha offeringa who wants to be your friend chicken nze ba YouTube nkimanyi mundoga waliwo oyo omukazi wa Kakaaya ndoga eddagala balijja Masaka okuva nagende wa President 7 sidanga mukweba katulo ndota ba YouTube bande Mr Bean yabingamba okuva nave wa President 7 ekisozi ba YouTube bandoga banjola ebigere mboyo mwana ayogera nnyo ebyamagezi agenda Twitter ne bagenda wane Masaka waliwo omukazi omulogo bamita mukyala ziribita we bajje eddagala eryandoga naye mbalayira ba YouTube bamwe muli babiri naye nja bakunamira nja kumala bakunamira mutegeere nti nkimanyi mundoga mba nebase nyenda okulira ebikoona nga baali baloze maama kadaaga nange bwe mundoga eddoga eriri mu YouTube ate naawe emusi meya bangambye watandise ensaasi meya bangambye olugera ka gundi emusi meya bangambye olina omusamize gyologera we nansana mbu musawo omunyolo meya gyotulogera nebanga ne sendi naawe oyina essabo edi sendi naawe era otunanga ebigali sendi naye atunanga ebyokoola alinga ejjembe ano waliwo asinga sendi okunyeenya ensaasi edi sendi naawe era otunanga ejjembe toyina nnyo makulu sendi kujjako olugezigezi si mwabandoga n'oyo jekenesi oluto lumuli abbaluti hano mwandoga lugadda gwe sendi ne jekenesi temunjagala nkimanyi ne nange era sibaagala ne bwe mulindoga sendi you never be me sendi ompalana ku myaka gyensanvu sendi osanidde owala nansi mwaloga YouTube yange yagwa nera mukyasindikira eddagala mmwe bantu mmwe muntambulirako newe muli nsindikira amayembe amahoni temuli banzi kwa Juni yambwe abantu banjagala I move the internet kyekimpalanya mirembe nno baddamu n'ensambya nayo stole kanjibawe mirembe n'ensambya baddamu era mirembe twali tumanyi tojja kukyawa nsambya wali olimba mbo nsambya ayina waya semudondoli mbwe ekyazaawo mirembe n'ensambya semudondoli
Nabagamba wano Nsambya n'emirembe bagenda kuddawo nga muwakana. Nsambya yali avudde wa mirembe. Abakazi bwe batyo. Mukazi asorogamba nkukyaye nviira. Mirembe asula wa Nsambya. Nsambya ali gumite. Kubanga mirembe mbu yagezaako ewalala ne bigaana. Mirembe ne Nsambya baddawo. Era nze nagenze nenga confirminga. Nalaba underwear za Nsambya nga ziri ku waya ewa mirembe. Nenva ku bakazi. Siriddamu kuwolereza mukazi ku app eno. Nze kennyini nagenda ku apartment gye basula nesangawo underwear za Nsambya ku waya. Nsambya ne mirembe baddawo. Mbuse muuse mudondoli. Nsambya yabala. Kubanga mbu Godfather ye yali agala okutwala mirembe. Godfather. Ne Godfather mbu mirembe agenda olaba nga tebiggwa. Godfather yali asigudde mirembe. Mwete mwabitegeera. Mirembe yali anobyerwa Godfather. Era mirembe oyo yabeerako okewa Godfather okumala wiiki 2. Eri Godfather jasimba kalitunsi. Mamulowooza yali atabudde kale banemulaba nti Junior osala ebigambo. Kale kansigaze emboozi yange. Abantu bekwenu app munekwasiza bwemboyo Junior asala ebigambo. Godfather mirembe yali anobedde wa Godfather. Godfather naye ali gumite. Hey. Aina wa yeringa ya ambalasi. Goza chechi mwisa Godfather. Hey. Goza raja akafaza kwekali. Godfather ina semu dondo yalinga wa ambalasi. Ye yali atabudde mirembe. Ngeja swa kwatika inalisagala kubyogera at that time. Nekati story langi ogedde. Kubanga nze Nsambya ate yabinyumiza. Nangamba Junior ekitabudde obufumbo bwange Godfather. Nemirembe muyamaze n'akyawa ate Godfather ate naddayo ewa Nsambya. Bambi ayirwini. Nenange era mirembe yali ankwana ndoza nabibagamba. Nalindi awo lwali lwa Sunday nga mirembe asindikidde message. Mbu hi Junior. You are handsome. But Junior you are rich. Nga mirembe byangamba. I love your lips. Lwali lwa Sunday I remember. Let me see. It was end of March. End of March awo. Mirembe nasindikira message. Irene. Nangamba hi Junior. Nga you are handsome. Nga you are rich. Nangamba I love you like mbwane nako crush. Nga mirembe yabingamba nangamba I'm tired of Nsambya unye enkwawa Nsambya ine nchacha kubigere amasuka agakutula mirembe kyatanyumiza. Namuka kati Nsambya okyawa wachi Junior Nsambya aine nchacha kumannyo can you imagine nga mirembe yabingamba. Nezera wama westaina lugambo nasirika nze Julia manyi sina lugambo nkumira ddala ebyama. Kali mirembe wamala ko ati Nsambya ine nchacha kumannyo mbu Nsambya unye enkwawa amukoyi. Yali agala kuzaawo nze. Era nanga Junior sibe ebintu byo ojje maka. Nyendo okulaba ate Godfather ankubira. Godfather ngamba va ku mukyala wange mirembe. Gwe ka Junior nja kuloga. Nze ndi spiritualist. Nina simanye mandwa nazinsomerawo. Naye wange Godfather akulogerawo. Wadde mufere taina wadde mpewo ya SC. Ka Godfather nawe era oli mufere. Toyina wadde mpewo ya bajjajjawo Godfather kuli ku mutwe. Ngojjeeko enjaga.
toyina wadde empewo ya faani oba eya esi ekulinnya ku mutwe Godfather. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.